collaboration wakati wa Mayiga ne mukama Museveni ulira emwayi za Buganda bazitunda ludda wala zigenda ludda ulira kola kati kampuni y'Obwakabaka evunanyizibwa ku kugula n'okutunda emmwanyi eya Mwanyi Terimba Limited etandise okutwala emmwanyi ebweru w'eggwanga ng'emmwanyi ttaani 24 ze zitwaliddwa mu ggwanga lya Russia. Emmwanyi zino ziterekebwa ku terekero ly'emmwanyi Terimba ekyaggwe mukono muwulidde linnya ki emmwanyi ziraga ludda wa emmwanyi ziraga ludda wa nkuwa information enkurako n'obujulizi video eno eva ku BBS emmwanyi ziraga ludda wa kankakuddemu nabaga omwezi oguwedde emmwanyi zaffe zigenda wateeka munda ne wa Pirato kati wuliriza bulungi nnyo kola kati kampuni y'Obwakabaka evunanyizibwa ku kugula n'okutunda emmwanyi eya Mwanyi Terimba Limited etandise okutwala emmwanyi ebweru w'eggwanga ng'emmwanyi ttaani 24 ze zitwaliddwa mu ggwanga lya Russia. Emmwanyi zino ziterekebwa ku terekero ly'emmwanyi Terimba ekyaggwe mukono ku kyalo Kiwanga. Saagala gimalayo. Bana njagala muwe ba comrade abakola video abakola research abafuluma information eno information gitubawa teri TV teri radio teri munabi abufuza agenda kuwa information gitubawa taliyo agenda jikuwa ndoza kati mutandise okutegera bitu bagamba wati tujja kusiika binyomo mutegedde bulungi nnyo kati bwemba mutegedde ekyo mukitegedde bulungi nnyo okujjako njagala sooka kukolamu ka clarification 1 Ssabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri mutabani wa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa si yenanyine kampuni Mwanyi Terimba bakozesa linnya lya Bwakabaka bwa Buganda na linnya lya Kabaka nga brand okutunda emmwanyi zaabwe n'okukolaga ne Museveni kiddamu. I'm here to inform all of Uganda and the entire population of Ugandans that the company known as Mwanyi Terimba, owned by Mayiga and his colleagues in Uganda, the Kabaka of Buganda, Ronald Mutebi II, is not the right owner of that company. That business belongs to Mayiga and his colleagues. They are just using Kabaka's name and Uganda as a brand to sell or to do or to operate their businesses. Mwanyi Terimba, it's not a company which belongs to Uganda or to His Majesty the Kabaka of Uganda. That is a personal business of Wasanya Kaloli Salonga Mulengeja in Mengo. Nkiddamu tebakulya sente. Company ya Mayiga ne banne out of the one. Era bano bananyiniyo ngano bw'omulaba. Grade 18. So it's one of the products that we make as Mwanyi Terimba Limited. So Mwanyi Terimba Limited is a company owned by the Kingdom of Uganda. Kawampologoma is the brand of the king. Mokulu amanya go sigamanyi ndagogera dda kwobudde nabutono. Ngenda kugamba. Ngenda kugamba ndi bakugamba ekigambo ki. Mukomye okweyiganya n'okwesimba jjalinga kamu yayimiridde ku malaalo nga mukozesa erinnya lya Buganda ne Ssabasajja Kabaka okukola bizinesi zammwe. Naye nga ate mwali mu nteekateeka ezitto omusajja oyo. Ekisinga okunnuma bwe kukozesa omusajja nga mwenna mwasayini nga mwatula mu miitingi nti aveewo. Nejjo nekulwokusatu nayogera ekigambo ekyo. Bemba parliament bajja mu parliament bamanyi nti ani alina okufa lwakuba tebaafudde. Kati nammwe mukozesa erinnya lya Ssabasajja Kabaka ne Buganda. Naye nga Buganda mwagitunda yasaanawo. Ssabasajja Kabaka mwali mwagala mutta. Okozesa erinnya ng'otula mu miiti n'oga nti oyo affe tukole ebyaffe. Kyekisinga okunnuma. Gwe mukulu gwa nannyini Mwanyi Terimba Mayiga ne bakyalibo njagala mundaga post emuje mwakola nti musabirira Kabaka asooke. Oba ku Republican lwe yavaayo ng'aga nti Kabaka tumusabira asooke. Mwasasulanga emizimu emizingiriiti embizi zaabitanga ne zijja ku social media ne zivuma lumbi ne zivuma n'abaana ba Nuupu n'abantu bonna abajjango n'abantu abeekalakasa mu nsi yonna nga babanja Ssabasajja Kabaka ne mulyoka mutusatulako blackmail propaganda paka
nemu okozesa erinnya ly'omuntu ne mutegeka mu America simanyi Buganda bumu simanyi Buganda conference simanyi ekijjulo kya Buganda naye nga tekuli kumwe mwenna yali avulira akola posting Ssabasajja Kabaka akole ki asuuka oba ali luddawa kyekisinga okunnuma eyo tujja kugenda yompola si kye kyatuleesa omwana njagadde bategeeza ku kintu kimuleke okozesa erinnya ly'omusajja mumuleke awummule awo tuvuddewo kati wano wenjagala kumaliramu eggobe mu kibya njagala mmale eggobe mu kibya olwaleero okusinziira ku companies ezitunda kawa mu nsi yonna ku display zaazo oba ku muguukiriro ewabeera ebyamaguzi ebitundibwa okuva mu nsi yonna omanyi nti emmwanyi ya Uganda teyinawo erabikirako nti coffee made in Uganda kati kankulaga okusinziira ku banoonyereza bange abagenzeeko mu displays ensi yonna ezitunda ebintu ebirimibwa ensi nyingi zitunda emmwanyi zaazo nga zibrandingiddwa kati ngaeyo boogiraba eri branded eva mu ki eva mu India mmwanyi eva mu India eya Uganda teriiko eno bagita kayumbu eva Rwanda eri displayed ku Wawuli market kayumbu eva Rwanda yiyo goyinza okugamba nti nkulimba yiyo bagita kayumbu eva Rwanda eya Uganda okusinzira ku doni zange wezabadde wonna ng'eya Uganda teriiko ng'eya Uganda teriiko eno Toby Estate coffee roaster eno eva mu Kenya eyo eva mu Kenya eya Uganda teriiko eya Uganda tekola ki teriiko eya Uganda eragala oddawa Kibedi nseegumire nti Abaganda bagenda nti ogenda kubba emmwanyi eya Uganda egenda wano mugenda kutya eya Uganda egenda wano ono bagenda ogikuŋŋanyiza wona egende kubanga in fact bagikoze ng'etwala mmwanyi Uganda wulira Chairman Samu Muchunguzi nagira ngo ntungamo neja kwemereza okuguza omwana heri ya district kandi abagambira obwabire narambura emero miliyoni ekorwa ha factory y'omwani eya Inspire Africa Coffee aya hikumurika jara omwana gwa Uganda yona nuguza kumana kwija omwana kanchi garike omwana gwa Uganda yona nuguza kumana kwija aha wokuba eche cyoma cyaheza kwa twahereze gamba na his excellence kugira ngo umuntu wenda tari kutwara umwani gutari value added gataru value added tari kutwara umwani gwa Uganda gutari value added. Our target as Inspire will believe by in the next 3 to 4 years should have $5 billion US dollars coming out of coffee rather than what we have as the 900. Factory G President Museveni akagitongozaho mu kwezi kwa gatanu mwaka ogu kandi hona yajonjera mu biliyoni nshanju n'itanu kujumaliriza trillion tugezaho gukora n'amani kuranga factory G mwarebe yoneho ombwire wo misho tutekateka umwezi ngo mwaka kutaka bwire cheme kuba trillion producing ninga products mwari baha sheme kuba zyo nizo market ba farmers tiyo ntubije aho bwire bwona kuranga twatandika kutandika kuba mobilizinga no kutwara umwana gwaje kandi nyokari umujonka bagambira nyoka janti umwana bunaza ntungamo ogwanje tugurenga nyihanga nyoni nyenda ngubutumwa reba byo umwana mubireba nyenda nubije kumanukuzaha turerane ijaha ne pachira eri kutwara Nelson Tugume mukuru wa Factory G nagira ngo mwaka ogugwaza kwa Factory G neja kuba yatandikire kushohoza ibintu byone birukurugo. All right, Nelson Tugume, go and eat your mother something in your boss's voice. Nelson Tugume, go and eat your mother something in Museveni's voice. First and foremost, we have known regions like in Uganda,
and in Mbale and other areas where they grow more coffee than in Ntungamo? Why is it that the processing plant was built in Ntungamo, near the border of Rwanda? Because we know that coffee was handed over to Rwanda. Nobody knew about the plan, but Museveni is trying to divert people. So I have brought the proof to the world and let Ugandans know the truth. Kati banyabo ne basebo. Waliwo abanoonyereza era bakola research. Waliwo ekitongole kitambuza n'okunoonya ebyamaguzi bakita ekitongole kino bakiyita DP World. DP World ekitongole kino kitambuza ebyamaguzi okubijja mu nsi endala oba okubikutunda mu nsi endala. Bakiyita DP World Group. Kino kiraga bintu kyebiva mu nsi ki, bitwalibwa mu nsi ki, bitundibwa ludda wa, buli kimu kyonna ne economic zone z'ensi yonna. Banyabo ne basebo. Saagala muntu akaaba wano. Sirika bulungi nnyo. Ene map ya DP Group oba DP World eraga ensi ezitikibwamu ebintu byazo ne bitundibwa ku katale k'ensi yonna. Kati wano bakulaga ezo obubuddo tusobola buno bulu red biki bikulaga kino ekitongole DP jejja ebintu byayo n'ebitunda katale k'ensi yonna bitambuza. Kati ngenda kuzoomingira awola ba red ne green by'eggwanga lya Rwanda we wava gye bajja ekirime eky'emmwanyi eno DP Global Logistic wejje mmwanyi ozitwala ng'ezitwala katale k'ensi yonna zisaasaanya. DP eno si wano mu Rwanda wano, so si Uganda. Okutangaza kubanga wano bakulaga nti DP eno ekola mu Tanzania nekola ne Kenya awekoma negenda e Rwanda. Mu Uganda terina kyejjayo. Kati makulu ebintu bya Uganda emmwanyi okusinzira ku companies ezitambuza nezisaabaza ebyamaguzi nezibitunda wano Uganda terina kyetunda katale kansi yonna. Ebintu ebiraga wano balaga Rwanda yetunda ebintu katale k'ensi yonna. Ate okusinzira ku research yange Rwanda etunda mmwanyi era kyova olaba okulaga DP Logistic Group eri mu Rwanda teri mu Uganda. Muzamunaddamu ku magezi bulungi namutegeera bulungi nnyo. Eri mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda tena kyetu kyefulumya bweru wa ggwanga. Kambalage wana mutegeere bulungi ndoza mutegeere nene jabba malegobe mu kibya ene map entuufu gye mujja okulaba. Yiye kulaga Tanzania, Kenya, Rwanda mu Global Logistics. Uganda terina kintu kyefulumya era ne mmwanyi tezina buzite za Uganda. Bibyo propaganda blackmail bibyo Uganda terina kyefulumya n'amazike bagafulumya Uganda. Temujjako amasanyalaze ne network Uganda mugalekeeko. Bino TV ya Uganda tejja bikulaga, teri blog agenda bikulaga, teri muntu agenda zizo. Yiyo Rwanda we wave mmwanyi nezigenda. Chuma kyo baba kizimbye Entungamo kicho Rwanda. Okira mukulu. Bakola propaganda, bakola blackmail, bako mujye baremera munaffe tukakkala byagigaba yasinga. Tukola banyomereza. Ndoza mutegedde bulungi nnyo kati babe MP mwenna mwali mu parliament mutunze gwanga muli tunze. Company yekulaze. Ono una ava kugola Moses ava kucheckinga kati. Akugambye you are right. I've just checked it. Oyine simu yeyo mongalo kimoso lo kikebe kati.
Emwanyi ojaja kalumbu yalimba njagala okolera ekigambo kimu. Emwanyi ne gold bibeerako country of origin. Country of what? Of origin. Ne mwanyi zibeerako country of origin. Ne gold omutunda abeerako country of origin. Gowana hakuna tabasobola kulaga ne wali mu mpapulo okusinzira ku ntunda ne gold n'okumanya zone kije bagana okutunda gold n'okuva kubeerako country of origin. Kati emwanyi ya Uganda yonna ka origin ya yevawa Rwanda si Uganda. Kati nkulaze country of origin ey'emwanyi. Eno mapu y'okumala egobe mu kibya. Emwanyi za Uganda zivawa? Kati Museveni awulira afa afunya akasajja ku mutima. Country of origin emwanyi ziva ludda wa? Rwanda. Kanyongera okunyiiza. Batwala mazike, ne batwala enjovu, ne batwala empologoma, ne batwala buli kimu, ne bakiteeka e Rwanda. Ne baboostinga economy ya Uganda bagambye. Manyi nti bannayuganda bamu agendako e Rwanda. Amatooka agatundibwa mu Europe ne mu America n'ebintu ebimu byonna biriko product of Rwanda n'amatooka agaliko product of Rwanda. Naye amatooka gava Uganda. Amatoke gava Uganda, agava mu Buganda, agava mu western side ge batwala ne bagatunda ne gatugira Rwanda ne bagafuula product of Rwanda. Mu Uganda emmere yaffe y'amatoke osobola okugula eminwe nga giri mu muteeko, osobola okugula ekiwagu, osobola okugula enkota. Am I right? Mu Uganda osobola okugula omuteeko gw'emmere ogw'amatooke gituyita eminwe. Laga tukwate minu mukaaga nusu 10. Owe minu 10 nusu 10 kisinzira babadde ngeri ku kidibo. Eje bayite emiteeko. Oba osobola okugula ekiwagu, oba osobola okugula enkota. E Uganda amatoke e Rwanda, sorry to mention, I beg your pardon. E Uganda amatoke bagapima mu kilo kubanga tegaliyo. Ate mu butale buli gazetted. Bagapima mu kilo. Bwaba yine emmere lwaki amatoke bagapima mu kilo era bagalima luddawa. Eri agenzeke Rwanda wandika omukomedi mu bibya bira bichamu nti Rwanda amatoke tebagapima mu kilo. Agenda ke Rwanda mpandikira mu comedy mu yalimbi ku kyemmere ku kyamatoke tebagapima mu kilo. Video tegenda jjo kwata mpola. Mbwadde dakiika emu mumpe answer ya yali agenze ke Rwanda. Museveni kuno kwate mutaginga kwali ne Pilato yenyini kwali. Bonna kwe bali kuno same ayo kweri buli omu kwali. Onagambe was there last year. You are right. Bwechiri. Omwe badala basiriwaza ne babaza mu bitu bya pornography ne babaza mu kasasiro waabwe muleme kulowooza ku nsi ya modo na kuno lumwensi bwetambula. Gwe Uganda musajja gatukwate minwe 10 nusu 10 o minwe mikaga nusu 10 e Rwanda kilo bapima mu kilo teri biwagu teri nkota kilo abayine mmere bapima yache ku abayine mmere bapima yache mu kilo. Ana Uganda mulina akatuli ku bwongo. Mulina akatuli ku bwongo bate mwala kutegera bintu bino. Amatoke gali mu Europe gali Canada gali mu America ndi product of Rwanda. Nenge Rwanda amatoke bagapima mu kilo. E Uganda gigava mukwata myera jetuyite emirengo. N'ogula ekiwago bwenkota n'ogenda nayo wakaguma ino fafaga nayo kubanga the food is available. Eri jetali available jibajja Uganda gifule bajitola ku international level bajitonda mu kilo mind you mujja kutegera ebintu bino mpola out of the war omutegedde.
Kati awo mba mmaze okutegeera kye mbagambye. Mu mapu eno gye mbalaze eya DP Global Logistic ngenda kusooka banalizingira obuntu buno bu dots companies zino engeri gyezikolamu ebintu byazo. Bulya bulungi nnyo. Bu dots obuli kamu, bubiri, busatu, buna bulimu kale ez'enjawulo. Mulimu akamyufu, mulimu orange, mulimu blue ne green. Ompulya bulungi nnyo dots ssatu. Kati kala eya red eraga ports and terminals. Eno kala esooka eraga ports and terminals, kala ya red. Kala neringa eya kyenvu bwatyo eraga logistics and location. Eno kala ya Netherlands eraga logistics and locations. Kala ya blue eraga marine service and locations. Kala ya green eraga economic zone and location. Kala ya green eraga economic zone and locations. Kati njagala nkuzeeyo wali ku kamaapu kano ondage Uganda kiki erina mu kamaapu kano ku kala ze nkusomedde. Eggwanga lyabwe lirina ki wano? Yiyo yonna njerunzi bweringa essuuka erina ki? Uganda muyina ki? Yino Rwanda nkulaze erina. Yiyo erina bbiri ziizo ze nkusomedde oli nga nkusomesa kagurafu kalinga bwe kayimiridde. Uganda wano waliwo ekintu kyonna ekiraga nti mulina economic activity gye mukola. Ne muyina ba intellectuals, abayina zi PhD, abayina masters, bawola okusoma propaganda, social media n'aboogera ebyekisiru. Tekuli muntu asobola balaga nti eggwanga balibbe balimaze batanatwala ttaka balisibe mu kutya balitwale. Temulina kye mulina. Avuddemu. Okwongera okunyiiza. Tubadde ku social media ngo tubaga nti abantu abawola bannayuganda wansi ku kyalo Banyarwanda ate mission eyo yakubba ttaka. Nga mugamba naye nga abantu bawa proof nti abasajja batubba batumalawo nga muwakana. Bino byabadde ye waki mbyogera kankabazannyire. Nga tetunagenda mu party tu. Ogenda kutya. Bye tubagamba bulijjo wano. Abatuuze okuva ku kyalo Kabandole n'emiriraano mu ggombolola y'Ebageze Mubende bakeddeko ewa ku ofiisi ya RDC Alhaji Malumawiya nga beemulugunya ku mutuuze munnabo muwozi w'ensimbi Kalihungu Viane nga bamulumiriza nti awola ssente yani Karuhungu Viane agamanya agalimu Viane Karuhungu Sisa mahungu hungu Karuhungu kanga badire mulungi nnyo mujja tegeera. Ulira abatuuze okuva ku kyalo Kabandole n'emiriraano mu ggombolola y'Ebageze Mubende bakeddeko ewa ku ofiisi ya RDC Alhaji Malumawiya nga beemulugunya ku mutuuze munnabo muwozi w'ensimbi Kalihungu Viane nga bamulumiriza nti yakola ekkomera mu maka ge gy'asibira abantu babanja ensimbi. Yansanga mu kkubo olumu n'akuba n'atwala mu kakomera ke n'asibirayo olw'ensonga mbwambanja ate nga nasasula n'emalayo n'endagaano zange nazinyima. Ayina ofiisi ewe kwasibira abantu. Waliwo abatuuze abasinga emmotoka zaabwe ne piki zaabwe yazikwata. Abatuuze abamu balumiza Kalihungu okwefuliranga mu kitinga embazzi nga n'abaamalayo ensimbi ebintu bye bamuwanga emisingo tabibaddiza naddala ng'endagaano z'ettaka. Eriyo abantu be yalisivingako ssente se ba RDC mu bano mwebali nga ssente azisasula naye nga tafuna lisiiti. Ng'era bwamugamba amwewakanira ddala mutompangako ki? Omukyala birungi yamuwa ekyapa kya yika 10 n'amwe miliyoni zimeka 4
Nekirowooza kante ekyavu n'okukyusa kikola ki? Sazisayiningira teziriko musingo nangamba nsooke nteeseza endagaano erinnya sayiningira etandika ogiweera amagoba alyoka mpeeno gye mmazeeyo. Olukiiko oluyitiddwa okunogera ensonga eno eddagala RDC Mawuyo asabye Kalihungu ebiwandiiko ebimukkiriza okuwola abantu ensimbi mu mateeka ng'atamwatamwa. N'ebbanga lyonna ono Kalihungu aoperatinze ng'ali bweru waki talina tteeka mwakolera. Ekyokubiri twamutuma wano bye twakkaanyaako naye ndowooza yali asuubira tuli mu kusaagasaagamu busaazisaazi. Kalihungu asoose kwegaana byakuba nakkomera mu maka ge wabula byannyonnyodde bibantiza RDC kwe kulagira poliisi emukwata anoonyerezebweko. Naye byokugamba nti nze namuteeka mu mmotoka nti nekomere wange tibagamba bananga abantu bansinga gamatugembuzi kundise nze komera namusiba ddi ka polisi kemunkwatire mutwale ate eyongere okubuuliriza. Okukwata Kalihungu kikyamudde nnyo abatuuze. NBS ku lwayo etuuseko ku kyalo Kabandole. Tetugendagendayo. Maze emyaka ebiri ne bakomredi abalanga ababuula ebintu bamanerenda. Ono Kalihungu mumulabyeko bakalihungu type model bali mu Buganda, mu Busoga, mu Mamboka, mu Maserengeta, mu Bukiikaddyo nga ssente bazijja wa Museveni ne ba agenti be okugula okuwa abantu okubawula ssente zikuleme atwale buli kyolina. Imagine n'otwala ennyumba y'omuntu ku mitwalo 8 n'otwala ekazi 10 ku miliyoni 4 ez'ensimbi n'ekyapa n'okikyusa abatakututteko bulamu bwo. Kalihungu bano bakalihungu in fact waza kubawera n'emitwalo 5 okwetoola eggwanga lyonna nga missoni yaabwe ya kutwala buli kintu kyonna eky'omwavu kyalina. Eyo missoni ya bakalihungu bangi ono mulabyeko ne tuze tubaga ebigambo bino almost 2 years back bwe nabagambira mujje ssente ku mobile money ne mbagamba mujje ssente mu banka ne mbagamba temuddamu kawola ssente bwe bamanerenda muyye engeri gye mufunamu ensimbi mwalema. Bagenda batwalako ebijja by'abajjajja bammwe, bagenda batwalako amataka gammwe, mutandika okulomba mu nsi yammwe nga ne ssente zibalombesa. Gwe kennyini ssente zizo. Lumbu yagenda ogenda kumbuuza Lumbu yagamba atya ssente zibampoze zange. Sebo ssente Museveni zibamuwa mu budget ezikwasaganya State House neza supplementary ze ssente ezigula amataka mu Buganda, mu Bunyoro, mu Busoga, Mamboka ga Uganda ne mu Bunyankole wansi wonna ze ssente zaawa abasajja bamanyikiddwa ku ground. Osanga omusajja nga Kalihungu ng'alina ekitono nnyo miliyoni 10 ng'omulimu gwazo gwa kugenda ng'awula okuva ku mitwalo 10 obukadde 10. Bano balina n'abatambulira ku ground batambula ku bizindalo ayagala okuwola ssente genda ku ofisi ya gundi genda ku ofisi y'otaganda ku muntu biki kati bw'otuuka mu ofisi nga bakudya more details baagala babeera clean nnyo and simple nga balina akalimi akasenda bazanda okusendasenda aleeta endagaano ebeere wanombi ssente tukuwa wano ssente mangu nnyo tekwetaaga chairman ndagaano gwe ng'ogenda ojja ziza mpolampola nga batwala tubagambye ebigambo bino bbanga ddene muganya okutegeera naye mujja kifuba nga mukiza munda nga mutandise okufuuka embomboze mu nsi yammwe ng'akozesa ssente ze z'omuwa omusolo okutwala ettaka lyo kubanga gw'osasula omusolo kati ojagala Lumbu yange nti ate ssente ze zibampola ate bazintwaleko zibakozesa zennyini. Kati awo nawo tuvuddewo najja ne mbasomesa ku kigambo kye bayita authority Museveni ze yakuliyetinga ne mulowooza ate Lumbu ye biki ne mwakitegera oluvannyuma. Kati ekitongole Museveni kye yaggyeewo ekya Uganda Coffee Development Authority kansooke mbasomere mbawe n'amanya g'abantu abadde bakikulira. Then before nga sinnabasomera mwalabyeko ewantu wonna nga waliwo omukungu yenna eyavudde mu UCDA najja mu parliament okudefendinga oba okugaana ekirowoozo ekyo
kyebayita submission ngo submitting nze gwengo wakanya obango kiriza chive abakungu simanyi nyinzo okubanga sabigoberedde nenzo okusinza kubali maze nga gobere ekintu kino sindalaba ko mukungu yenna yaze mu parliament nga wa UCDA kujja kuteekayo kwewozaakwe oba kutegeeza gwanga kubyogerwa ku kitongole ekyo bwaba yazze saategedde biki byayogedde bwaba teyazze kitegeeza kinabagamba nti omusajja ateeka mbanyalwanda be bamala okuŋŋaanya buli kimu bamala okifuna baggalayo ebintu byabwe ng'authority bwekola kati wulira UCDA executive directors. This directorate is headed by the managing director and is responsible for all directorate, well as procurement, corporate, communication, audit, and compliance departments. The director provides overall accountability of all UCDA activities and programs. Kuliko wide of SAT A. Internal audit compliance department. The main function of the department is to carry out internal audit and guide the risk of management process in the authority. B. Procurement, proposal, and department. The department is responsible for the procurement and disposal of functions in UCDA. C. The corporate communication department. The department is responsible for all stakeholders, collaborations, partnership, public relationship, and cooperative responsibilities. Ebintu bade bobuyinza bwe balina kati baani abadde bavuganye abaddukanye kitongole ekyo. Saagala okuba essimu yo ginywezo bali ku charge gireke ku charge togikwata kuliza buuliriza. Saagala okuba essimu yo nyondo gikuba wansi ebintu bino tubasomesa authority kisitegeeza bani abaziri muuli saagala okuba essimu yo. Dr. Daniel Emmanuel Rwamuremye Naibingira oye managing director. Dr. Daniel Rwamuremye Naibingira ye managing director wa UCDA. Feibe Kazinduki executive personal assistant. Wane baletawo Mulawula Walusimbi cooperative communications manager. Nambanya Emmanuel Egesa head internal audit risk. Peace Haba procurement manager. Aaron Adura internal auditor. Jack Atwini risk officer. Alfred Ruamirego cooperative communications officer. John Matovu Musajjatu ye muulungusi w'obulunguta. John Matovu driver. Stephen Natuhamia procurement officer. Samo Tayebwa internal auditor. Ngabadiremu. Nabagamba nti bwe nali mbasomesa ekigambo authority Museveni ziyakulietingawo. Nabagamba ati bani ababirimu. Tokuba simu yo wansi. Maimwe buzabuza ne mutandika okutakula emitwe nti abasajja bano bibogera bebijja luda ffe tusika binyebwa. Kambadiremu amanya gaabwe. Dr. Emmanuel Rwamuremye Nibingira ye managing director. Feibe Kazunduchi executive personal assistant. Laura Walusimbi cooperative communications manager. Emmanuel Egesa head internal audit risk. Peace Ahaba procurement manager. Aaron Adura internal auditor. Jack Arinitwi risk officer. Alfred Ruamirego cooperative communications officer. John Matovu driver ya ulunguso ulunguta bwa kampuni eyo. Stephen Natuhamya procurement officer. Samo Tayebwa internal auditor. Nemba somese ekintu ekyo nomugano kiteeka mu mutu kati kicho abakiri mu bategedde awo tuvuddewo muzamotegedde kwabo bonna siraba yajja mu parliament kuteesa ku bintu ebyo addo byongerako awo tuvuddewo.
Era through authorities ngenda basomera ekiwandiiko mugenda kutya. Sinakwata mu kitabo kiki no wano. Tukyali eno wanti, tukyali eno muki? Bingawo mu kigula lugi. Maze ebbanga nga mbagamba nti ekibira ky'obutonde kye bayita Botanical Museveni yakitwala. Nabba oba yali Nabbanja yazanyira no comedy bali Museveni bali mu kuba bali bakubyani. Kati wulira ekyaguddewo. Wulira ekyaguddewo. Yoseliti bahabulwa bino bye yawandiise era n'abagaba bikole with immediate effect eri papula kiriko agent yagambye bw'ati transfer of botanical gardens Entebbe from the Ministry of Agriculture and Animal Industry and Fisheries to Ministry of Tourism, World and Antiquities. The above subject matter refers. It has been brought to my attention that whereas the Entebbe Botanical Gardens were established for research purpose under the management of a National Agricultural Research Organization, NARO, the gardens could be a great tourism site. I recall in 1965, while I was still a student at Inter School, we took a school trip to Botanical Gardens, and it was a good learning experience, which I have not forgotten. The garden should therefore be promoted there, conservation, education, as well tourism. In order to further develop the garden, to fulfill their tourism potential, I direct you to work with the Honorable Minister of Tourism, Wildlife Antiquities to transfer the management of botanical gardens to the Tourism Ministry for the purpose of managing and beautifying the gardens for the tourism promotion and education. The function of the botanical research will continue alongside tourism. Nasayininga. Wetwogerera Mayiga SFC n'ababibetta basazeeko dda ne bagoba buli muntu yenna omutuuze abaddemu n'ali bakoleramu ebintu n'abakozi bonna abasinga obuyita babadde basasuddwa okumala emyezi 6 babagambye okuva mu Desemba ng'atandika buli muntu akwatemu ebintu byagende. Mujja kuli ekigenda okuddako mu ttaka eryo. Tubagamba ebintu bino abasajja bajja neteekateeka nga temumanyi. Abakozi bonna abadde bakola n'abadde balina business babagambye bufulume nga Desemba tannatuuka tabasasudde nga abamu badde balina emyezi 6 kati yoyoseeri ne greediness ye eyagala okutwala buli kintu kyonna. Nennalo mubadde mukyawulirayo nalo nga jeri nabagamba authority mujja kulwawo mukyana abakwayoza mulowooza bwe mba nseka mbasiseka